katwogere ku kyetuyita the state of fatherhood in Uganda. Totally appalling. The state of fatherhood. of fatherhood. Yes. Report zigamba bwe ziti 10% of all fathers in Uganda don't know their children, and they don't even know where the children are. You 10%. 10%. Okay. Batata Kankawandike wano. kati abasajja mu Uganda bali abantu emiliyoni 49 emiliyoni 24 abasajja abakyala bali 25 fena tulyoke tubeere emiliyoni 49 naye bagamba nedda ziwera ziri 45 kale 46 population yaffe bagibalidde ku miliyoni 45 n'emitwalo 9 kale 46 kale zana mu 6 kakati abasajja ne babera miliyoni 22 n'ekitundu zigenda mu bali 23 n'ekitundu bali ne babera 23 kitundu okay naye ku abo kuliko abasajja abakulu kakati buli kintu kyonna ekiyitibwa ekisajja kuliko abantu abakulu nga basajja nga bali mu mbeera ya kuzaala oba nga bakyalina obusobozi okuzaala 10% don't know where their children are. kwabo balina abaana 10 tekimanyi baana gye bali balina abaana ate tebamanyi baana gye bali era kyekyo gye bali era n'olw'ensonga eyo tebayamba baana baabwe. In fact bw'oleese ekyokuyamba abaana kakati ate ekyo kigenda waggulu 40% do not know or are not involved in the development of their children. ye 40% abasajja mu Uganda tebalabirira baana baabwe ebitundu 4 ku 10 kati bwe tugataka abaana bonna boolaba mu masomero abaana boolaba mu bifebi omuntu yenna aliko waali naye nga akyetaaga kye bayita benefactor oba omuntu amuyimirizaawo mukazi yamuyimirizaawo kitegeeza nti ebitundu 6 ku 10 ku baana abali mu masomero effort y'abamaama ekyo balaba ekigambo single parent tekivuga nnyo single mother kivuga single mother kubanga ali ku 60% ebigezo yabiyita dda single mother yayita ebigezo kubanga 40 kakati ba single mother basinga babalekera abaana nga si decision yaabwe tebakyagala ne babalekera ate kitundu kya wakati ekitundu ekyokubiri be bakazi abaagala okukwatira ku basajja abagala okukwatira basajja baabwe ku baana okubayambako anti omukazi bw'ajeemera omwana n'oyagala okulaga obuvunaanyizibwa nga otandika okuzisonda nga bw'ozireeta kati yeena susitayingira obulamu bwe ku mwana. Yes. Abakazi abasinga bagaanira abaana not just lwakubanga baagala nnyo okuraisinga abaana abo nedda kubanga is a source of funding balaba source of funding income. Yes. Issues nyingi nnyo kacyaganira omwana simu nze omwana wange simuwaayo yagendeyo omwana talina wasula anti olina okula omwana wange simuta omwana yasasulirwako ennyumba yaliko emmere esigiri amanda agaliko ga mwana so omwana becomes a project ekikopo ky'amata ku makya omwana project kati abasajja kyebava bagamba we are not going to be involved 40%. Yeah. 45% have very limited involvement in their kids' lives. Bano bali limited. Batekamu ka involvement naye baliko bakakomya. Buga nti omwana yetaga miliyoni okugenda ku ssomero ng'agamba nti nze n'emitwalo 5 ndeka. Nawe weeyiye. Yeyo gye wafumbirwa teri. Nayo nizateeka. Jeteeka. Anti kateeka le tulina. The current byetwogera tebiriiko muntu asoma tteeka.
anti akati kooti yebanga yakola pronouncement negamba nti omwana ali wakati mukyala ne maama bashiyalingira wakati tubisizamu ekitiibwa naye tukugamba ebyo bya shared responsibility ebyo byammwe tukubuulira biri ku betuwogera omuzadde omusajja kyeyali badde akola muzadde weeka abasande eri oteeka okulabirira omwana wo obuvunanyizibwa bulina sente zogamba sizirina nina abaana balala 6 nina asomera ekibibi nina omulala asomera egindi sirina budde obwo kati ngenda kuwa emitwalo 2 nawe yiiya otandikirawo kati omwana lebaleka bamujja mu ssomero erina quality gye yeetaaga ne bamuteeka mu ssomero erijja mu sente ziri available agudde ate era dokita nga n'ekyo ku saidi endala era nakyo omuzadde abasajja mukibagamba nti nze njagala okulabirira abaana bange naye mu busobozi bwange ate gwe wayagala omwana wo asomere mu ssomero liri busobozi bwayo kati n'olwensonga eyo awo tugabane ekyo ekitegeeza nti anti teri musajja ku dunia ayinza kugamba mukazi tugabane mutwale gwe gyoyagala kati ye ne bwaba nsudde yasatu anti kati abatagenda kubuuka mu bubuusa mutwale gyoyagala ajja kusigala awaayo zino ajja kusigala nga awaayo ziri ze yali badde asobola akuwa zino zasobola gwekola top up kubanga it is your decision kutwala omwana eri oba ekyo zino sente zimusomesa wano mu Kiragala primary one naye wo walungi omwana ayiga anti tukugambye nti quality y'essomero quality ya education mu Uganda teberanga priority ya Ministry of Education teberanga ibadde bulijjo balemereddwa bulemwa naye nga bakirowoozaako bakyagala they wish it is a wish it is also a desire naye kibali mu kusa muki mu nkola kubanga teriyo yali atutte mutawana kusomesa bannayuganda nti obulamu bw'omuntu busalibwawo type of education gyafuna ng'atandika obulamu formative years bwe zikufiiririra okusoma kw'omwana kusalawo nnyo kyalibeera mu nsi mu bulamu bwe nze daddi wange yaŋŋamba nze saasoma n'ennyoko teyasoma okiwulira gwe gwe kati gwe olina okulwana kubanga bw'oli mala n'osoma Katonda n'akuntaasa n'osoma ogenda kwetaasa tolibeera mugugu gyendi kati soma tuzanyisa essomero kyekitegeeza nti singa omwana tomutwala mu ssomero naye nkulanga nina ebirowoozo biri ebigamba time will come nga nteeka okweyimirizaawo nzekka nga siri mugugu nga sibeera mugugu eri daddi wange kasita alaba nga nze nkiyiseeko nagati kati kantandike kuba nnyoko kadokita nekintu kyoleese kikikulu bw'ogamba nti omukadde yagamba nti njagala osome oleme kubeera mugugu gyendi kyekitegeeza nti abazadde olwaleero ate teyaŋŋamba nti bw'oliba osuumuseemu olina kyovuddemu oli nnyamba yakikomyawo gyendi ng'agamba gwe kakatunula mutabani wa gundi omulaba essomero lyeri mutabani ate yasoma olaba bwalwadde envunza mutabani wa gundi omulaba naye ate ng'obalaba batuli mu maaso they are 22, 23, 24, 25 fe tuli wano wansi tukyali mu 15, 16 tulaba obalaba nga batandise embeera batandise okuvunda mu nsi bali mu walagi bali mu bino ne biri omwana wa myaka 2 oleda alina omwana munne naye nga n'akaana ke yazaala nako kali awo kaziŋŋama obwana buli mu kyalo tekalina lugoye ku mubiri kakeera ku makya mu mpewo eyo ne kayita mu transition y'olunaku lwonna ne kayingira ebbugumu lya afternoon ne kayingira empewo y'olweggulo omwana agenda okweza emyaka 6 nga yaziŋŋama naye nga ebyo daddi wange yabindaganga mulabe obwobwera okuzaala bwe batyo zanyisa essomero feriya z'abalala yazifuula somo senior 1 senior 2 ng'obulamu yamuwa ekyokulabirako ekiriwo naye nze kyensinza okwagalamu ennyo kwe kugamba nti omwana bw'oba tosomye ofuuka omugugu eri omuzadde kitegeeza omuzadde alina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga omwana asoma omwana aleme kuba mugugu gy'ali guno omulembe ffe gwe twakuliramuko ate ogwatuli mu maaso gwagamba nga Amini yasomawa ani Amini
okubeera president batubuulizanga ddala nga kibuuzo kikulu nnyo. Amini yasomawa ng'ani abuuza ba peers baffe naddala abavubuka batuli mu maaso katonotono awo nga balaba baagala justification ku ekyo kye balimu, naffe ffennyini tuterebuke mubeegatteko tuleme kusoma. bakola recruitment mukubuuza ebibuuzo naye nga ekibuuzo kye babuuza babuuza Amini yasomawa si ye president, kati mugamba ki? okwafu kukwaliko abavubuka abasirikale nga balaba abakulembera abaasoma ab'amagye bajja ku kyalo ne bakitigomya, bayingira mu dansi tebasasula, bakwata buli muwala yenna omulungi ne bamujja mu kyalo ne bamutwala, oba oli awo akawala nga kakomyewo ne butokulu kava kasijjagirwa. basomawa baalina ebyokulabirako ebyenge ate nno mwana watu birimu eggumba bw'obanga totunudde kigamba n'eriiso erirengera ewala ng'olaba byawala. Era ku kyalo abavubuka bonna abalwana ne tumala gagendako katono ku ssomero katonotono twavaamu era gye bali sibinakule nabo bangi nnyo abamu bagenze baffa kati kuba emyaka gyaffe gyegyo, naye abasinga benasoma nabo primary school secondary school mbalaba ne mu society mwebali. Omuntu asomye n'abatuli mu maaso omwaka gumu ebiri era obalaba mu ziba zeyongedde obungi bonna. Ku kyalo okwaffe kwavaako omuvubuka nga bamuyita Kabaalu, Venancio Kabaalu, nasoma naye primary ne secondary ng'ali mu Bank of Uganda director mu Bank of Uganda. Yes, ng'ava Kalungu nga we Kalungu wa ku kyalo kisoboka Kalungu Venancio Kabaalu. nazalesi twava kalungi naawe nidde nasoma nabo bangi secretary general wa DP nasoma naye nga ndi mu maaso mwaka gumu. Twagenda ffenna bwe tukuva mu primary tugenda bwetutyo ne mu secondary twagenda mu ssomero limu nga ndi mu maaso mwaka ogwo kati lwoya bw'abanga mukulu nnyo kati alina emyaka nga 73 kati nze mbalaba mbagwikiriza mbasanga essomero ddyo teririmba nosoma nefaaza bwenvu ngaali mu maaso mwaka gumu myaka ebiri mwaka gumu gwali gumu lwakuba yafa kabenje teyafa kirala bamutomera faaza bwenvu. Yes. Kakati abantu bonna bagenda beerwanako ne beerwanako bagenda bonna abateerwanako ne bawuliriza ttooko y'omulembe ogwo ey'Amini yasomawa bonna. ekyalo kyabamira ate ekyalo kyemira maama kisooka nekijjira wano n'ozimbayo akayumba awo olabanga obulamu butandise. waliwo gwe nasanga naŋŋamba nti ani ono ne muganza esserwa ddala kati tikisoboka mpa olukumi olwo neno ng'atamidde aweddeyo olwo tojjanga kuziika kiki eyo statement egiwulidde nga nnene nnyo mpa olukumi lutya lumu kasita ompa olwo tojjanga kuziika oba oziise olwo oziise nenkwata mu nsawo ne muwa 50,000 neyeeyala ku ttaka nafukamira n'asaba Katonda buli mukisa gwonna agamba Bikira Maaliya nnyabo omwana ono kyankoze nza mmaze okunziika. wamuziikira ku ttaano nedda batasawo 10 bwomuwa 5 nga ku 10 oba omuziise ate olw'ettaano naye omanye omwenge gwagenda okunywa okuvaawo omanye kigenda okumubaaka okuvaawo awo. era nedda abantu naddala ab'omukyalo ekyasinga okubajjamu era bebo abagendako mu ssomero bebasinga okuvaamu. essomero likuwa exposure, waliwo ebintu byomanya. Essomero likuyamba okugenda mu kigurupu ky'abantu ekisalirawo abalala. Essomero lirikutuusaayo bw'oba wagaana okusoma osobola okuba ne ssente zonna mu dduniya, naye bw'oba wagaana okusoma era gwe obaako ebimu bye bagamba nti oyo atuwa essente ffe tukole
obeera limited atuwe sente fetukole era wano waliwo abagagga bangi nnyo abayimirizaawo bannabyabufuzi ba decision makers abagagga si ba decision makers no bebasponsalinga bali bo bawaayo sente omuwa sente n'agenda mu parliament omuwa sente n'ayingira embeera yonna ey'obukulembeze LC5 nakinaki bemuwadde sente mubasponsalinga kuyingira offices ne basalawo bye basazeewo naye nga bagide naye nga mwe mubatuusiza gye mubatuusiza kubanga mwe mulina sente ne temulina magezi kati omugezi teyeetaga sente kubanga ziri mu magezi ge omugagga yeyeetaaga amagezi agatali mu sente ze bayibuli egamba etya nti amagezi kigo era nga nefeeza bweri ekigo naye amagezi we gasingira efeeza tiga amagezi galokola nnyinigo gamuyamba kati omuntu alina amagezi atwala sente zo naye gwe alina sente toyinza kutwala magezi ga muntu ogajjawo amagezi tebagatwala amagezi tegali ku street bagamba nti googerera ku street naye ogawulira googera naye olaba kitegeeza nti si buli muntu tyagalina naye sente ziri ku street mbugayi ku luguudo ganoonya abageetaaga falaawo yanoonya omuntu anaakola ebintu ebyamagezi ng'amulabako nga gwayogera naye talina wadde nusu mu nsawo nga sente ye alina falaawo alina sente alina buli resource yonna kyatalina. Can we find a man in whom this kind of wisdom is, which is by the Holy Spirit? Anonya magezi. Anonya magezi. Magezi ge banoonya mukifo ky'okunoonya sente gwenonya magezi bw'ofuna amagezi kati ekyo gwe kyewayikolako n'ogenda osoma ogenda oyongerako nakulidde mbuwazeeyo nze sikufaako manyi kati tolina naye tonnumya emyaka gyo gikyakula tonneeraliikiriza emyaka 10 okuva kakati bajja kuba basasulira byonna bye wayitamu kisebo ekyogattako. Waliwo omusajja omwali mu kibuga looya obudde bwabalira mu minutes gwe bw'otuuka wali ng'oyagala okubako kyomubuuza nga nyiga akasaaba kewe cwe nga gw'otandika okwogera nga mulya byoyitamu biki bw'omaliriza nga kati omazeeyo nti mazeeyo omwani kappa kati okozesa dakiika 15 buli dakiika ye ajagala esiringi emitwalo 3 mitwalo 3 ga Uganda. Every minute is 300,000 Uganda shillings. Ekyo kyenjogera kyabaddewo kyabadde applicable ku Friday wedde ngaali mu office kati ng'okubisaamu emirundi 15 ayagala obukadde 4 n'ekitundu alyoka kuwa amagezi g'osabye kubanga gw'osooka n'oyogera nga yakusiriikiridde ng'oyogera ebizibu byo naga nti omazeeyo nti mazeeyo nanyiga kapisa naga nti yogere dakika 15 mpa 4.5 million muwala leta gundi invoice book nga bakuwa invoice book nga 4.5 ngoji osasula nga agandi kakati genda okole bwoti ne bwoti bw'oba oyetaaga munnamateeka wange akutaase mujja kukola bwe muti this is how it go etteeka lino ligenda bwe riti 4 n'ekitundu nga bugudde wali ali mu Uganda musajja Uganda consultation emitwalo 3 buli dakiika za charging ali mu Uganda nkugambye nti ekyo kyenjogedde ne ku Friday wedde kyabadde mu nkola kuba tiwaliwo ngeri gyofuna takuwa services ze nga tosasulidde naye olwokuba tamanyi budde bw'onomala ng'oyogera yakuterawo kasaawa kati ekyo gwe byosoma era bw'omuwa information ya dakiika 2 nga gateekawo n'emitwalo 6 ng'omala ng'akuwa information ejja mu mitwalo 6 ng'ofuluma consultation mitwalo 3 lawyer council nga bwe nkugambye kati gwe tonneeraliikiriza nakula nkimanyi nti education terimba abaana beewange kibooko zaavuga era bino byemugamba mbu abaana abamwe tebabakuba kale gwe gomanyi zawe wange nabasekula nga busekuzi bakukukuba kusekula nga bwoteeka ebinyeebwa mu kinu n'osekula baveemu kibaita train up the child. Yes. kubanga bwotekikola omulenzi weewange Dawudi
waliwo omusajja omwe yali ayagala amukolera ebyakola n'amuyiikiriza n'amutwala. Nze nakiraba bulala singa David teyalina kyamanyi kukola ono yali badde amwagaza ki? Kakati kubanga yalina skill yagenda okuterawo by'oyamwagala amwagaza skill kasita amala okumuterawo byayagala namusetingira namuterawo leadership namuterawo structure namuterawo bino nebiri nabimala kakati sikyakwagala wano naye nga n'oli naye tabaddewo okubwerere. Nze yali talina kyansaba kati ensi eraba bulala omwana wo ne bamutwala n'osirika busirisi naye kakati gyabadde kati gyakolera olwaleero nze namutwalayo magezi ge gamutwala. Yes tuyinza kuneraliikiriza olina kiwamuyigiriza butereevu namugjamu bwe yamala basic education nemuwa skill nemugaa kati gwe nkumaze gwe mpadde skill takomawo gyendi skill emweyimirira era bwe yagenda byonna bye balaba eyo yabikola kati nkyogedde nga wayise emyaka ga 10 ye yabibakolera. Bano bonna abazze oluvannyuma bali ku magezi ge kubatoola naye teyaviiramu awo yabafunamu ate egyo emyaka yali alyaki tulaba nti yalikomyewo gyendi nze gwasaba emmere okiraba tekiraba era yakikola. Omulimu guggwawo ekyo bakimanyi nti emirimu gikyuka skill yo gyogenda nayo ku leve eddako omulimu gusobola okuggwawo skill isigala nayo kituufu nnyo kubanga omuntu bwakukolera technical structure nakukolera an administrative structure nakukolera buli kyoyagala nga kirimu order kati gwe notandika ku populating nga banakola ebyo ku advice ye magezi ge advice magezi ku magezi ge era singa yalina amagezi agasinga naawe yali asobola n'okumugamba kino sikikola nga tokoze bwoti ndowooza yabatuusaayo eyo ati kiri kyogabi ekyalooya kaasi ajiga kade kati nze abantu bansaasiranga naye nga nze ate nenayo backup eri gye nnina okiwulidde abantu nze bansaasiranga nga bagamba naye ng'olabye nga nze naye ndaba sirina kyendabye nze siwulira pain kubanga ku myaka kwali osanga n'omusaala ogwo gwe bamuwasisobola gumuwa kubanga ati beegu ya skill ye yes taliyo bubeezi abalaga tebabatwala ye gweowo bamutwala tekiraba bameka be batwala nze ebintu nagaana okubirabira ku levo y'abalala bijja kulwaliza bwerere nze kyemmanyi ono muvubuka namutwala ku ssomero bachelors degree n'agifuna kati nemusaamu ne skill kati mu nsi yebeesaawo bweba decision yeyo katulayi bwayimirirawo nayimirirawo emyaka 2 3 4 mu mwaka ogwokutaano agandi zino wano sente ziweddewo ngenze walala nakoma weeka kati ali walala yagenda dde akola mirimu skiru kaziza ekirabo ky'omuntu kyeguze kubo ekirabo this time is a skill the touch the talent Junior yafuna omulimu ng'omusajja gwakolera musosoze asosola abaddugavu n'okubamalawo avuma n'okuvuma kumpi kukuba naye nga Junior yayagala sente naga nze banvumye buli lunaku okunvuma ate nakisanga musowani yakiwulirira waka nze nabagambira waka teri kivumwa na kimu kikuleetako kyoyinza kusanga nga kiyimiridde ku mumonde gwogenda kulya musowani ekivumo nga kiri musowani tekiriyo nti wakiridde tekijjaddi yekinjigiriza tekituuka waka hapana ekivumo kikoma ku street ye naatuulaawo lwali lumu amasanziro gava kube negagenda kampuni nalaba nga manager apanikinga abakulu bapanikinga bali mukizikiza gagenze tebamanyi kyakukola kati ye nga ategedde kiki ekibaddewo nabuuza omukulu nti can I try? Don't, Junior, please be careful, this is US equipment. Namugamba, yeah, I understand naye
can you give me a chance? Omusajja namugamba bwebaako kyonoonye okisasulire. Meantime ne baleeta bill abava ku soosa abava ku kitebe okuzzaako ebyuma biddemu bikole sente zibaagala emitwalo 3.5 okubaddizaako amasannyalaze ez'edoola bali bagula invoice gye babawadde Junior nga yategedde dda kyekifudde kwezo zibabawadde invoice kwaliko transformer simanyi obukadde 10 nze ate nasoma amasannyalaze ebyo oli engineer wa mirongooti amasannyalaze gali mu first quarter ya training ye ey'omwaka ogusooka amasannyalaze gali mu semester esooka nga ne bachelor's degree tonagifuna gye yagasanga ago n'agayitako n'agenda junior kanika mirongooti telecoms engineer nabaga nti kangezeeko ne bamugamba kati ne wabaawo omuvubuka omwe yagamba that young man is very resourceful, is very smart, you wouldn't know what he can do, can you give him a chance? Oli reluctantly namala gakkiriza Junior n'afuluma n'avuga akamotoka ke n'agenda ku street n'agula junction box n'ateekamu byateekamu najja nayo na replacing eri na sakosi ekyuma kyonna system yonna nekomawo ate nga yakikoze ataddemu n'amagezi ag'ekifirika ag'ekifirika fuse yali eyabisa ekintu kirala n'akitereza bulungi nnyo. Olunaku olwo omusajja n'akwata $5,000 n'azimuwa kumwebaza olw'okumulokola emitwalo 3.5 kati 5,000 zo zizo era olwo lwava mu katebe wabadde atuula n'agenda atuula n'abanene waggulu kakati oyo akyanneeraliikiriza oyo akyantiisa tasobola tankanga gyali asobola okweyimirizaawo nga tazze wa nze kati ndya ssente zange kubanga nze namanya kiri kyadagamba nti bw'otatwala mwana ku ssomero akufuukira ateera baden mugugu adda gy'oli naye yennyini toka kumulwanako n'omulaga nti ekyo kyalimu kike. Family 5% have active participation in the lives of their children. Kubatata only 5%. Abaana bonna be mulaba mu masomero batata 5 ku buli 100 be babatuusizaawo we bali. Only 5. Olina kulwana kubeera mu abo batata n'oyogera nga bwenva okwogera kubaka kati ku myaka kwendize nsobola okuduulira kinyiiza n'okunyiiza kubanga era kakati ntono nnyo percentage ntono 5 is too little. Ne bwe tubanga ku bazadde abo kuliko miliyoni 6 kitegeeza nti kuliko abazadde emitwalo 3 abafaayo ku baana baabwe. Omusajja gw'owulyanga nti mumpe abaana bange mbalabirire ng'akiyomba oyo yali mu 5%. Mukazi gwe mpa abaana bange mbeerabirire sijja bakuwa oli omukazi tajja kulabira abaana bange bulungi amuga nti nze njagala abaana bange ebyokubalabira biveeko nze abaana bange bampe ng'owulira omusajja alwanira abaana be muwe buwi. Tebaliyo abasajja bwe batyo nedda bano abakazi bayisa bubi abaana baffe mubalaba bulijjo babookya n'ogwo omulembe ogw'abakazi abookya abaana babajja baabwe amazzi ababookya paasi naki nagwo weeguli n'abantu bwe bati gye bali naye abasajja abasinga nga takwatiddwa nsonyi n'asaba abaana be bamuwe abayagala mwana we alina omutima gw'abaana naye ate era bw'oba omukuluusanyiza n'omulwanisa n'omulemesa asobola okwegatta mu 40%. sina kusobola wamusindiseeyo wamusindise kati ate abasajja abalabo kye bakola bagamba omukazi oli alina abaana be stay here omukono gwatufa abaana tulina 3 abaana bange tebayisibwa bubi abaana bange basoma kakati olaba twala mu ssomero lino ono mutwale wali ono mutwale wali ondeetere invoices ezo ondeetere
bank slips ezo ye n'afaayo ne yeekubiriza yonna gy'ali okuteekayo fiizi z'abaana byonna n'abikola naawe n'akufuula mupakasi ku baana be gwe tokiraba bwoti olaba nga ddadi alabirira abaana naye yaba amaze okukubaza ti kati gwe oli mupakasi we ku baana be oli maid oli yaaya lwakuba klasi ndala yaaya ow'ekiteeteeyi wavaliyo wagomese kakulaba nga mukyala mukwano gwafa oba weekiri naye kiri kazi obwekityo kuba alinayo abalala basatu naye abaana be nga babaagaliza ekisigo bulungi kati abo bali 5% only no more abasajja bateeka okwerwanako tugende ku kiddako tubaluddeko totuwadde solution what could be done nze bwe mala okubuulira nti kino nakino ebirungi nabyo ate okwerwanako nakyo bakugambye nti werwaneko bwoti oli guli yasolawo ekigambo kimu isaaka ng'amaze okumma Esawu omukisa gwe yali agwagaliza omwana we yaga toyisigazaawo ekirala namuga ti ninawo ekirala bw'oli esimbatula ku kikoliko kya muganda tamugamba nti weesimattule bwoti yamugamba nti weesimattule bwoti oli esimattula bwoti yamanya n'okumanya akati ye Esawu n'atandika okulowooza nti ekiyinza okunsimattula kutta Yakobo era neyesuubizanga n'agamba nti ninze muzeeyi afe mukoleko nja kumutta Yakobo nja kumutta ate nga nkibuulira maama we abuulira Naalongo ekyava mu Naalongo n'agamba Yakobo nti mwana muganda we yesuubiza okukutta dduka olina dduka era bwe yagenda namanya ninga bwagenda ekyavamu amagezi ne gajjira Esawu naga nti kanve mu by'okuyigga kagende nkole sente zitegereka mba mu by'okuyigga omanye omuyizi ye buli lunaku atandika projekiti mpya ayanga muvubi era kyekibaleetera obwavu tijyagenze ku ttale akasolo si yakalunze takalabiriddeeko agoba kagobe kakwata kalya engege semutundu emmale ekisinja si yakirabiridde okutuuka awo ate gakitege mu kaneeti n'asolano n'atwala kyo nekyewirita nekigwamu katonda yaba akoze omulimu ogwo gwonna all along temulimu effort ye there is no effort kati omuyizi n'omuvubi bafaananyamu trait ezo butassa value ku game tebassa value ku kyebafunye ku kyebakwata ate balinamu n'ekyo ekigamba nti ennyanja ateekalira ennyanja eggwisaawo n'enjanja kwasa ennyanja teggwisaawo n'enkyajja kudda nadde enkyera ekyo bw'omuntu statistics ezo nzibu nnyo kubanga bwotolya 5% kati abasajja binyiiza anti kati kyekitegeeza nti Biden kati olwedde tekyalina ku bazadde yasukka obunene nebasukkirirako kati eri ku gavumenti kubanga gavumenti yeyingiza mu bitali byayo kyova olaba nti wabeerawo emikolo egy'okwanjula wuliriza linda kukatono ekyo kikwate kuba kinene uko kiri mu maaso ate ekyo kyalese kya value ddala ekyo omukolo guli nenze bw'oyogedde gavumenti nze nenjagala nkubuukire gavumenti yeyingiza mu bitagikwatako ate etya gavumenti egaggawaze bantu abantu balabirire famire zaabwe gavumenti erina kampeyini y'okwavuwaza abantu kampeyini butirifu bakoze bonna bagaggawale emyoga ani yabibasaba ani yabibasaba ebyo n'oyigiriza abantu nti mujje muno ebyobwereere nga muli mu gavumenti nga mulina amagezi agategeera ente zabwereere embuzi zabwereere ebikajjo ebyo byebiki babigaba katonda yagaba onoziwa sente okugabira bonna bonna baba wansigo zitya entandikwa kuki
ku bonna abantu be wali owulidde nga bagaba entandikwa ani yali agabye entandikwa y'obulo kati ani agaba ensigo ebintu ebimu tubikola n'omuwemba nze tandikira ku ekyo step of food ani agaba entandikwa y'obuki y'obulo ani agaba entandikwa y'omuwemba ani agaba endokwa z'ebitooke structure bagiyita batya mu gavumenti ekigaba ebitooke structure egaba ebitooke omuntu yekka ali amatooke ye akyezuulira yekka nti bwemba sisimbye ekitooke kipya olusuku lugenze ya kituufu omuntu yekka ali obulo yazuula yekka nti kasita tetusimba bulo this season enjala ejja tujjira kubanga emmere yo kaki kalo kati nga bwe kiri bwe kityo omuntu yezuulira yekka. Nature should teach you how to work for yourself. Lego ko kintu kya dokita nga kiri ekyo anyazose ekyo kwajula tugenda kiri maaso naye ekintu kino entandikwa wadde ekigabo kye tuyita entandikwa kitandika n'owekitibwa Kisamba Mugerwa ojjukira Naluweera kankulage ekyali mu Uganda olunyiriwa ku Sodo Lugamba yaga nti ani yatandika nga tamaze kubala kati laba kye baali entandikwa kye yakola bakwatanga ensimbi ebayita entandikwa ne bakwata emitwalo nga 5 ne bazuwa omuki omuntu agenda kulunda nkoko akati ku mitwalo 5 oli n'azimba ekiyumba ky'enkoko kiba kinaatera okuggwa emitwalo 5 nekyokola ki nga ziweddegwawo nga n'ekiyumba tekiwedde nga n'enkoko zagenda okutezinayingiramu teri n'omu yazzaayo ensimbi zatandikwa si lwakuba nti bannayuganda babbi naye nga tiwaaliwo kubala be baawa tebaalina biyumba kubanga kati oluvannyuma ekyo kisooka nedda yali ntandikwa yali badde nyongereza kati scheme yali bweti ndi wali oteeka okubanga olina enkoko bakuweeyo ensimbi oba ez'emmere oba olina ebiyumba bakuweeserezeeko oba bakuwa eddagala eriwonya nsotoka kati bo we baziyita entandikwa kitegeeza n'omuntu atandikira ku zero entandikwa ero inatandikira ku ntandikwa ate nga tizimala kuteekawo project entandikwa terina kubeera nti kakati olwokuba oli mu nsi obuvunaanyizibwa okweteerawo foundation ojjenga omusingi ogukoze ogumaze bakugatteko ekyo bakituma linnya ki yali badde nyongeza era so sintandikwa ate nekijjira mu kiseera Uganda ng'erina ebizibu ebirala ebigyolekedde abo ne bagamba neffe twawa gavumenti akalulu kati wano twesasudde kubanga akalulu kaffe tebakasasula so they saw it as a political scheme ate basooka gabaluweero they saw it as a political scheme balabanga babasasula it was a token token of appreciation Kisamba doctor ekituufu kiri bwe kiti luweero nomwe mwamwonoona ekituufu era kati mwatusasula tebakyegaana abatonotono ffe abaafuna ku ntandikwa mwatusasula tetulina ze tubasasula mumuyiye kye mwagala otukola tusigaye tukyababa nga waliwo kye bayinza okubakola anti tebalisigadde bakyabanja singa banka ye yali ebawadde sente ezo zonna kati singa matwale ga banka bwe weewola sente mu banka ng'olina obligation okuzizaayo ng'olina n'omusingo gwe wawaayo obuvunaanyizibwa tebufaanagana nga bannabyabufuzi nga bakuwadde ekyokukola nga tewaliiwo n'omu akussa ku pressure nina nti banka emalaga zikuwa era bw'oyisa system ya banka bamala kukola evaluation okulaba oba esente zibagenda okukowa ogudde mu mugero kati vuga kikyo kyenyini ojja kusobola ozizaayo olowooza waliyo banka terina sente bazirina ekibamisa abalala sente ki bakulaba nga tolina busobozi buzizaayo kakati yo gavumenti ate terowooza bwe batunuulira ekintu kyogenda okukola okiyinamu obukugu kati tunula entandikwa bonna bagagawale emyoga kati PDM ezo zonna youth livelihood program teziribera success stories temuli mukutuyana temuli ntuuyo nini ensi ezimu zikikola
to enhance kati enda wira nakugamba wano juzi oba twalina dokita munnakyalo ng'alowooleza ku levo ey'abantu abayiga kyebatalowoolezako yagamba bwati ku PDM yakola study n'agamba nti zino sente zammwe muzizeeyo tetwazibasaba kubanga tezitugasiza n'agamba bwati n'agamba sente zino z'okutta okuwaako omuntu omu singa muzizaayo ne mutuleeteramu eddagala ery'ebirime ng'eddagala y'ebirime bw'ona olireeta ku kyalo eryalibadde ligula emitwalo 5 ligula 1,000 nze wenna alima emmere yange eddagala ne libanga lya sente entono n'agamba naye ompadde sente nnime naye eddagala lye ŋŋenda okukozesa liriko sente nyingi kati sente z'ompadde eddagala lye ŋŋenda okukozesa eddagala limalawo ensimbi z'ompadde zikolenga subsidy oyo webukomansimbi kati ate eriyo owesembabule n'ekalungu aboogera obulala ng'agamba batuwe eddagala lifuuyira ente gwe kakati tuleke ffe katumale okusimba ennimiro zaffe katumale n'okussa ente zaffe mu bikomera kakati gwe olw'okuba otwagaliza nnyo tugenda kuzireeta nga buli mwezi ozifuuyire omulundi gumu bwereere bwayagala bwe baagala oba ekyokubiri otuteekerewo ekyuma eky'amata amata gaffe tugaleete eyo ye stage eddakubanga kakati tolowooza za PDM tozirowoozaayo ezigenda okukola ekyuma kikisoboka tiziriyo buli parishi bukadde 100 obukadde 10 tebukola kyuma kyamata ate balina kati kyagamba kyebagambye nti singa obadde okoze ekyo n'otaziwa abantu kati gwe bonayagala okuziwa abantu buli omu omuwadde bakakadde batwala sente nyingi batwanga mmeka babawa obukadde oba 5 abantu kyebagula ekyuma tebasobola kugula kyuma kuba tusente obukadde 10 kati kuliko administrative fees actually kyobadde yogera kiri nti singa baziguzeemu ekyuma ekyamata tibaziteeka ku kyalo kakati edda ennyo cooperatives kyezakolanga zo zagulanga ekyuma ekisunsula wali gwe n'olima emmwanyi zo kikola kase tikikuba kikola mukole kisunsula kijjako ekikuta kati ebikuta nga babikozesa emirimu ebiri balina ebikuta bye bajjangamu ne babikolamu kaawa omujweteke ow'abanaku ng'akolwa mu bumwanyi obufisa obubi ennyo bwe basiika ne bagattamu ebikuta ne bakola kaawa ow'aba abantu ba bulijjo atalimu kafeini mukambwe tatamiiza talwaza tataleeta ntunnunsi era talina valiyo ndala kusingaawo ebisigaddewo ebikuta ng'ogenda ku genero n'obinonera ku loole ne babiyiwa mu nnimiro yo ne bifuuka ebigimusa natural fertilizers kakati ekyo bebaali abagagga b'omulembe ogwo bo baagala eki gavumenti eteekewo wali ekiki ekyuma ffe katulima emmwanyi kati bamalanga okujja ne bamala okusunsula kaseewo oba emmwanyi zo ne baga nti ogyemu ekutiya 2 oba kutiya 2 oba kutiya 2 ne bakubalira kiro meka zofunye obeera tiri meka ne bakubulira nti valiyo yazo eno n'okkiriza nga baggulira awo bagula kase bagugulako kase bwekyali badde anti gavumenti yali tezza bantu mu mirimu gyayo omulimu gwa gavumenti ku providing abantu kye batasobola kwe providing ekyuma ekyali ekaliro kye bayita bwavu mpologoma kyasunsulanga emmwanyi za saza ddamba ekyuma ekyali ekyotera ng'olinnyalinnya bwoti ng'ogenda onotera okutuuka ekaliisizo kyasunsuliranga saza ddamba abantu nga baleeta loole ne loole z'emmwanyi omulimu gwakyo kusunsula kwawula kase ku bikuta ebikuta nga loole zitwala mu byalo kuyiwa mu nnimiro tewaaliyo nnimiro n'emu ya lunnyo olw'ebikuta byebikomawo yenno nga ziseba bigulikako naye abantu babigula nga ne basawunze nabirabanga nga tubikola awaka
bibuguma bwe biti kati ekibiteesa awaka nze ndabira nga muzeeyi wange babiyiwaawo awaka ekibireesa kubanga baba agala babiyiwaawo bimala okuvunda baleke babitwale mu nnimiro kati ffe olw'ebbugumu liri eribirimu nga tukolamu emikwesese ne tuzannyira omwo ne twekeka omwo birina okuwola nebanga ebivunda birina okuwola natural fertilizers they were wano mu Uganda doza mulimu centers 2 omubadde abaali bakoze projects zaabe nga zikola fertilizers ezo nga bakwata solid waste kasasiro ne bamukamula ne bajjamu amazzi ne bagakaza ne bagafuula mu powder nga yakolanga fertilizers mulungi nnyo ne wante bamukozesa mu Uganda naye anti kakati bwe njagala olabe omuntu alina omusiri gwa eka 200 ne baleeta looleza ebikuta nga 5 ba 10 entuumu ne baaliira mu lusuku lwonna ate mu lusuku olusuku ate terukwatagana na bikuta bya mwanyi ate oteekawa mu mwanyi mwennyini emwanyi nezimala emyaka 2 nga temubeera nga muddo naaka emwanyi ebikuta tebikkiriza muddo kumeramu ng'oyiye bwenkanawa bali baayiwanga ebikuta fuuti namba okuva ku ttaka ne basabika ennimiro eka 20 bikuta teri muddo guyitawo era bwe kaba kaddo omuntu akakwata bw'ati akakuula tekaba na mirandira tekaba na bugumu akuula bw'ati kakafumbe n'akasuula wali kati olaba kalitunsi amenya myezi gye negisooka bw'ava mu myezi 6 wakati y'emyezi 6 n'omwaka aba atandise okusuula ebiki ebikoola toddamu kulima toddamu kulima ebikoola byokka bibika obutiititi obugwanogojjamu ogenda okulamu bukoole kakati ate ensuku ng'ate ezo zikolebwa bulala naye era nazo zalina ebigimusa infact abantu abamu bakolanga nga bateekamu ebikuta by'emmwanyi naye ebikuta by'emmwanyi ne babizuula nti ate nabyo bijjiramu ebiwuka ebitta ebitooke ekyo ne bakivaako kati ensuku nga baziyiya bulala bw'oba oyagala okussa ebikuta by'emmwanyi ku bitooke osima ekinnya kiba kinene ddala kati ekitooke n'okisawalako ebikuta n'obiziika ne bivundirayo nejjukira eby'omu mmwanyi tebabisimira eby'omu mmwanyi ebikuta bibeera kungulu oyiwa kungulu bwoti ebivunda bye bifuuka nakavundira bye bigenda mu mirandira jjukira emirandira gy'emmwanyi gyakasaganda okamanyi bubeera nga bungi kati bwo buliira kungulu omumwanyi teguliira wala guliira no kungulu kati era bw'oba oyiye ekikuta nekinoga bulungi emirandira gitandika okuvaayo negidda kungulu nekikola ettaka eppya ebikuta nebikola ettaka eppya over 2 years ttaka ppya over 2 years ttaka ppya ensimbi eziri awo tozirabanga kikuuma n'amazzi munda mu kiseera ky'omusana enkuba bw'etonnya amazzi gonna agatonnye ku bikuta gadraininga ne gakkirira ne gabeera awo omumwanyi teguwulirayo nakamu bulumi ani yajjawo ebyo Dokita President kyayogera ekyo singa ye takigamba abantu kati ye n'agenda n'atandika kukikola gundi buno cottages obwo kati ye singa akola bw'ati n'agamba nti kumuluka kati kumuluka kwe bagenda okutandika okuteeka ebyuma ebigenda okukola babuze nti kino ekitundu kikola ki nti kirima miyembe kabadire buli muluka bateekeko ekyuma ekikamula emiki oli ayagala ogitunda nga mirala oyo mulala naye waakiri kuliko ekyuma ekikamula emiyembe nga n'emiyembe gino gyebakamudde gavumenti egirinako obuki tukitwalira awaddako mukiiko mu kifo kya gavumenti okussa ekyuma ky'emiyembe ku muluka ekkiriza omuntu ayingize ekyuma ky'emiyembe awaka akamula emiki emiyembe egi ekyuma kino nga kiri tax free ekyo nakyo gyekiri ekyo nakyo gyekiri omuntu yesibira emicungwa gye kati golyoka okyajinge ku product ku finish kubanga nze ebadde kinjogeza kiri okusooka
nti government bwekola ekyo abantu abalala nabo basobola okukopa bakole byayo kubanga walunga ng'omuntu asobola okulima emiyembe naye nga tannatuuka ku ddaala liyikola ki lifuna kyuma naye bamuwe chance olwo kakati ne banka ekuwola kubanga ekyuma ekissaamu sente ekimanyi kyemulimu kuyakula kwonna era bwe olemererwa okubasasula ekyuma weekiri nze nagenda China nentunulira ebintu byonna byetulina wano tebirina major industries ziri awo ebintu abantu babikolera waka byonna buli kyolaba wano ng'omuchina yakituusa wano kiva mu nyumba ya muntu. You want to take us the cottage industry style? Yeddagala ly'omuntu wa bulijjo yokka tewali ddala. Osobola basobola okuregulatinga standards kuki ku products nze nkola sabbuuni Makerere yamala tuwa bbaluwa twagisabira emyezi 6 ne bagituwa mu gwa 9 twamala emyezi 6 nga munako batuka mubulako olukwalo twatuka ne bagati kakati mutuuso omutindo sabbuuni talwaza tayubula ngalo talwaza kozebwa ati bwe mba mwagala kumukusaba muti akola bulungi kati mugende mu maaso kati olwokuba sirina bayinza kunteeka mu ssente kati nkyasonda ezigula material amala okukola ekiyitibwa Real cottage industry n'ekizimbe ekirina mbulako obubuzi bintu bitototono naye nga ye sabbuuni namukola n'abeerawo omulungi omuzibu UNBS omugaso gwayo Makerere alimu ojjeko ne UNBS Makerere bakolera study kubanga UNBS yakebera bukebezi olese ekindi esinkono kino kifu takuyagamba ku regulations anti kyegamba bali Makerere bali bajja kuyigiriza naye okuregulatinga wate kukubeerawo gundi yevunanyizibwa anti wate kukubawo abakugu abagamba nti ono yamixinze bituufu portions zino ne zino zijja kukola kino nekyagenda product ejja kuva mu bweti ekyo kiriko abakugu bali Makerere tewali wala kakati nanti ne UNBS nga yo ereme inokubeera nga bwetuba tugenda kubo lya cottage industry kitegeeza nti we are promoting now local businesses mu new household. Kati PDM yali badde ekola cottage industry yandibadde ekola kakati akakadde akamu kakola muki akakadde okakola muki gwo akakadde akamu nga bakakuwadde okufuna omuluka gulimu households 10 kala 25 zokka oba kale tugambe nti buli makane bagawa miliyoni 4 si kye 10 kyammwe ekya buli muluka abantu wanda nti era tebagawa muntu bagawa group sede baziwa group kakati no esente za group ozimanyi government yelina sente nendoza members ezo kati government eziwa abantu buwi ekkirize enti ebawa buwi era kwezo naffe batuwe nze sizisabanga singa zisanga afunye ku sente anti kyenkugamba nze nange simulaba era mbadde njala kusaba abatuwuliriza bobanga wazifuna ddala ng'oliwe waffe Kawempe oba kale ng'wazifuna gurupu yo nga yazifuna kanki nga gavumenti yazimuwa eza PDM nga talina connection na gavumenti mpeereza ka message ku WhatsApp nti nze nazifuna kakasente zindi abantu bazifuna bambadde sinabakufuna nze nange sinamufuna sikufunayo tuli babiri ffe nange sinamufuna nempulira kakati atowulira nange mpulira bobanga wazifuna bafunayo omuntu kuffe mpulira baga nti awo bonna twabawadde n'abejintu abawadde nenkyebuuza kuba gurupu be y'abantu 3 oba abantu nihina ne mutabamu gwe tumanyi nze kakati nze nvuga oluguudo lwe Masaka buli lunaku nawulidde ebbaluwa nga speaker yagisoma nga bamugamba nti oluguudo lwatwala billion 4 mu something olwawa Masaka Kampala road nabuuza bazikozesaawa bakola wa kuva Ndeeba wali kuyita wano bwe wati Ndeeba Kampa Nateete we bakanika kuva Nateete kugenda wa simanyi nawe oluguudo
Katonga president yaganye okusayininga sente yaganye okubawa appropriations bill waliwo yasookera sijja zibawa mukyusakyusa ebintu namugamba nti bilioni mwakyusa sente ku luguudo lw'e Masaka ne Kampala ndatunulidde oluguudo lw'e Masaka baziteekawa nange kati kibuuzo nkyeno nkyanoonyaawo walondooza Katonga we yakutukaka awo ne walya bilioni nedda tebagambye Katonga bagambye Kampala ati Katonga mwali omwo nedda president Museveni bw'aba ayagala Katonga ali ku Kampala Masaka nanti bwagamba oluguudo esente ezo it is a stretch sente nyingi banga specifically bridge ketwogerako bantu government bridge yafunamu obuzibu naye wawe bakolaawo bridge nedda oluguudo oluvuge buvuzi ogambe nti okuva ku roundabout ekibuye okutuuka e Nateete nti baziba awo bakolawo tiwali ne bakola mpozi nga baziba binya anti batya binya kakati tugende mpaka Busega tukomaawo tugambe nti stretch sinkole awo bakolawo anti kyeŋŋamba kati tuva Busega tugende mpaka Mpigi bakolawa wano mpozi wano ebakola express si bypass gyebagenda gyebakola omanyi bino byebakyakola nkubuulire gavumenti Mpigi waliwoloza project yabwe nedda gavumenti eno nga bweri enjogi ngaera Mpigi awo omulimu gwosinze ne Ssenyonjo okugiwuliriza mu kifo kyoli gwe bawumuza bakuwa omulimu gwe kubanga obalowoleza obawolereza ekyewuunyisa awo bakolawaawo nedda bagegano badire situagala kudde campaign nga PDM naye senga PDM sente ezo kubanga weziri kakati singa bazikozeseza ebintu ebyo ne baddira omuluka kubanga level ya muluka banoonyeza omuluka ekigugwanira ng'omuluka kubanga emiruka gyanjawulo okusinzira mu buli muluka ki ekyo baba bakoze project proposal gagamba nti ffe waffe abantu abasinga bonna balunzi twetaaga kino ekyo ekibawe okusinzira ku bwetaavu bw'omuluka kati abantu berwaneko beraisingire embuzi zaabwe endiga zaabwe ente zaabwe babenefitingeko ekyo kye baateeka ng'okwataganye ne chifu ow'omuluka chifu talina gwakwatagana naye kubanga entandikwa yali ku district anti ekyagusa sente ku district kyaliki abantu bazibba ku district bwe bazibba tebaggala kuba district ziri 10 nga mwana n'olemerera otula ne bakiya persons kati emiruka giringa ne batawunikirako kati ate n'obuuka n'odda kuki kusabu kawunti esabo kawunti okugombolola n'oleta emyoga ate kati oyungidde ate oyongeza ennamba eno tugumeovinze kiri kyabatono nekikulema nolokodduka ekyakolewa ekityo nti kumuluka sente tezatuuka nga zakomanga eri kati nebasalawo bakole ki ate kati zikulemye ku sabu kawunti zikulemye ku district okufuga abantu 10 bishop ebulayo stage pili sente tuzikwateko oleeriwa bali kumuluka kati tugendawa stage eddako kyalo stage eddako emitwalo 7 stage eddako individual omu bagenda kumukwatira akantu ke personally tuli government eyisiza ati buli muntu government egati buli omu bamuwe miliyoni 2 tuli abantu miliyoni 45 balamu sente si trillion babala abakozi abali mu myaka egikola 18 years and above kale hulira kakati otandise okuleta science be bantu bajja kugamba bukaddenga 10 bukaddenga neera likubolera liri mukutte mulengedde gye mulaze is an impossibility nedda kanze nkiveeko however nze kyenda ba doctor we still have time okwadjusting ebintu bino nti sente weziri but I think we need to sit down and strategize ne mu budget eno bataddemu endali za PD but singa kino kikolebwa okusinzira ku districts in fact kyandikoleddwa nga tukola pilot netugamba now we are starting with the Busoga region
Busoga kyekiriyo. Busoga kyekiriyo Busoga. Buli district ba chairpersons ba district se bamanye ebitundu byabwe. Bayibe nedda tekitaagisa. Waliwo de survey eriwo. Buli district kiki kyeyina okukola. Bakimala dda ne bogogolingo jakiraba. Buli every place, every district ebirimu resources ezirimu na biki ebirina okukolebwamu. Everything is in place. Waffe teri resource name. Everything is there. Ate wali. Buli kimu ekiri. Singa waliyo. Balikoze akaguudo kana akave Bukulu ogende Kalungu. Ka kilomita 11. Andi ke kayino. Balikoze akaguudo akava Munyendo. Zigenda kola. Basajja mmwe. Kali. Akaguudo akava Munyendo. Ogende Kalungu. Ka kilomita 11. Ze mailo nga 8. Mailo 8 zokka. Okuva Kalungu ogende e Kabula Soka. Waliwo mailo 23. Kilomita nga 37. Balikozaako ne bagatta Buddu ku Gomba. But there is nothing to get from Kalungu. N'olwekyo n'abaliyo kati bonna baseewungu baani balya za bwereere. Nze sirina seewungu ne bamukuba akalulu n'atafunamu wadde akamu bwe kati simukaabirako. Sempija ne batamwongera mulimu simukaabirako kubanga bonna tebagasizza katundu ako. Temuyinza kati waliyo ekiva e Kalungu aye ne mutateekayo oluguudo lutuukayo. Kakolasi ne Bukalasa we kaali katuuka kati kaswaza. Genda okavuga okuva mu Nnyendo olaba okutuuka e Bukalasa. Naye ekyo Dokita kyagamba singa okuva e Kalungu okutuuka eno okuyita mu Katonga okujja ne Kabula Soke ako nga kakyalinze waakiri baalikoze ne batuuka e Kalungu ku district ne bakomaawo ne bataswala kutuuka ku ekyo. Naye okuva mu Nnyendo okutuuka e Kalungu ku district okutandika nga ntegeera amagezi kilomita ziringa 26 ne zibalemu okukola. Ani awo gwe nsabira essaala emyaka 50 nga ndaba akaguudo tebakakolanga kuba baamala okuzuula nti eyo teri kirungi kivaayo. Teriyo mwanyi ate be bazirima bazirinamu interest ki? Emmwanyi bazirinamu interest ki? Mwanyi kola amakulu manene nnyo wano. Kankubuulire baamala dde okufuna we bayinza ozijja awalala emmwanyi zaabwe. Era nze bwe bagamba nti babawadde district ze naga nti ndowooza nenkomyawo ale nze nakyagala nga ndowooza nti olwo kituusa okuleeta service delivery naye bakyo bagenda kikolako kubanga bw'obalama kuwa omulimu ne bampakanya bw'owebalama okuvaawo Dokita waayogera kati batambudde bayise mu kawuko bagenze eri paka Sembabule bakozeeyo banoonya ki Sembabule evaayo ente n'ebirala ndowooza bwe bityo kakati oluguudo juzi bwe lwakutuka Katonga lwe yakutuka juzi oluguudo lwali luteekwa okukola lwali luno olw'e Kalungu okuyita mu Katonga paka waluwa Kabula Soka kanoni nira babawulidde oluguudo bajja dukola balukolera kwani kwero C5 ku member of parliament balukolera ku minister balukolera kwani presiding apostle ne bishop nedda oluyunula ebigambo byemwogedde gavumenti ewulira erukolera ku national gavumenti ewulira mayiro 12 zokka ne mayiro 27 olaba bakoze luno lwakira okuva egindi ekiwatule okulusika okulutwala mpaka lugenda fulumira mpaka Matugga ate lubadde costly nnyo kubanga wabadde wali ekitundu kibadde kikuze okuluyisa Kasangati balukoze ekyo olaba sodo okukola ekyo bajja dukola olwo n'ekyo twogera kyekino nti waliwo ebbanga omuntu lw'osuubira okukoleramu ekintu ekyokubiri kati bombi tujja kulutuma amannya Ganyana Road ganywe bamwagazi abalirulaba ng'emmotoka eruyitako nga tekuliko ttaka na nfuufu n'ebirala bajja kuba bawangadde emyaka kigenda ekisanja kino ekijja ekintu ekyaleeta Sempijja tekirisoboka muntu yenna ye ate bwe tuliraba ne minisita omulala ava e Kalungu tisiriewuunya nga waliyo omulala ze alivaawo
aliyitawa anti wateeka okubeerawo regional ndi minisita abamulonda ne bwaba badde member of parliament oluguudo olubatakolera ku mayanja nkanji ne batolukolera ku musoke kintu musoke ne batalukolera ku Sempijja bagenda kulukolera kwani Sewungu member of parliament kati oli bali bayogera ku baminister banene kati bajja dukolera ku lw'abantu bani anti mwabuvuddeyo ne muraising voice abantu omanyi baita vox populi ate owekitiibwa ye Sempijja eddoboozi ly'abantu kati goyo mwogedde ku lw'abantu bonna abo abali mu bulumi bw'oluguudo olwo ne other users owekitiibwa Sempijja yabadde n'enkiza ate dokita kyamwogerako nti yaliko ne chairperson LC5 Masaka teyakiraba naye nati oluguudo olwo luyinza okuba si lwa district Nga lwa Yunula bayi enguudo zino zaawulwamu omanyi kasita otandika okwogera olulimi bwe rutyo nga buli muntu yenna abadde agudde mu katineti k'omutolosezza bw'oyogera bw'otyo owayunulaga nti olwo si lwaffe anti era esigala nga gavumenti ati kyekugamba mba ntolosa olwo si lwaffe n'omulala anti kati bajja kugamba aliwo owekitiibwa gwesagala kwogera naye bamumanyi yali owawa Kiso akaguudo kali akeegundi ke bali bagala okukola balyoke bamuyire enfuufu omanyi lwaki kubanga bagamba nti Yunula yali ayagala eddukola ye nga chairperson LC5 ne bagamba temujja ddukola yali ani oyo nduuza yali kyeyune omutyakoki yali engineer bamuyire enfuufu kati kyekitegeeza nti chairperson LC5 alina obusobozi okulemesa oluguudo oba okulukola kati tobajjaako buvunanyizibwa asobola okulobi enguudo zonna eziri mu Kalungu zakolebwa Idi Amin Kalungu district buli walaba kakolasi yali Amin yakakola Amin nobote wante yazikola mukwano kwa Amin ikitiza Amin yali wamaanyi nnyo bwati Amin yakola oluguudo lwe bayita Masaka Kyotera niye kati lufu ate sitera kuyita yeeyo sitera nze wano wenjogedde nabadde ntwala some glasses ebirawuli twabadde tugenda kubisa ku kayumba Samuel naye nga tetulina bwe tuyita Bukulula okuva eBukulula okutuuka e Kalungu tetujja kuzituusa tuyitewa twetole tuyite mu nnyendo bwe tuti gye nalulabidde nga nti ne mu nsi tetuliimu ffe dokita kubanga kati wati wayogedde bwato nembusaasira kubanga yebalamye wano naye ate tewali bweyatuuse bukala era abaana bwe twawadde bagatudde eri tuyite gye tuyita bulijjo ate bwe yavudde wali nga yakatuuka evviiraawo n'okubaako kasitoekyakolako naye ganyaga kale kasewalisegajaga lujja kukolebwa nkimanyi tujja kudda ku puroguramu wano asaasira abantu mu Uganda President Museveni naye bamujjukiza bujjukiza ani anamujjukiza waliwo n'abawulidde puroguramu ewulirwa kati ate n'ekirala kyekyo nti abantu betwogera nabo tukiveeko tugende ku birala emyaka mikulu kati be bantu abateekwa okuwa amagezi ng'amagezi ge bawa bakompeyalinga ng'omulembe guno naguli kubanga byonna babirabye oluguudo olutaakolebwa owekitiibwa Mayanja naye lutakolebwa Kintu Musoke Sempijja n'atalukola mwagala kuluwa owa Nuupu alukole analukozesa anazijjawa maybe they were not priority kyali priority gye bali okimanyi nti Sewungu nga yafunye ssente okuva e Roma oba awadala naye yekolera oluguudo olwo eyo afuuka kabaka tasobola kukola luguudo bulubanga lwa gavumenti tosobola kukola luguudo tebamuwa permission bamuwa nozosookiriza anti olukola ku supervision yaabwe tosobola nekyo tekikirizibwa nze nali ndabyeko nga njagala kwekolya akantu kange sisaba gavumenti mu lujjalo ng'okonekitinga ku osobola okukola oluguudo nedda kisoboka sebo bakkiriza osobola oduyisa mu tolukola nga ggwe osobola okuyisa mu tractor mbuuziza kibuuzo ddamu ekyo tractor ngani
ng'omuntu wa bulijjo nga nti wano nze na tractor yange nagigula yala kuyita mu wano kikirizibwa kati kanso nsobola okuyiwamu malamu with permission anti kyagambi permission yes kati ffe waffe wali endeji kati sewungu agende Kalungu district abantu bekozemu omulimu bwe bamaze okwekolamu omulimu ne bagenda kugombola ne bakisaba oli nawandika ebbaluwa ku district ne babakkiriza beekolera akagudo kaabwe naye nga bali bakola ki basupervisinga tewali na supervision eno university eri emukono eyo ebadde yagala kukola luguudo oluyite nemmanjwa netereezeewo bagigaana waliwo alina interest mu ssente kubanga oluguudo kati basabe abali b'enguzi bonna kati bagenze mu budirisa bali mu kava kati basabe bajja kibawa dokita oluguudo lwabwe tibatalukugamba bulijjo bye bawayo ekifo si yali mukulu yagenda alobinga ekituufu yes mukulu yasaba kikirizibwa n'abalabirizi wa Uganda kikirizibwa yayite waffe n'agamba nti mutuwe wano akafo awaite emmotoka bbiri tubeegayiridde oluguudo tugenda kulutuma erinnya ndi kalooli eddiini n'enyooko kuva ebweyogerere mpaka ku namugongo kikirizibwa kasoba ngulina ensimbi gwe tokikolanga bweyagala naye bw'obeera n'ensimbi obasaba n'oyita mu mitendera tugenda mitendera